kati nze wenjogerera nina abantu abankwatirako ddala abafudde ng'omuntu asembyeyo gwe mbadde nina president gwe yankwasa ye Muzaata Sheikh Muzaata Seeka Muzaata naye yagenze lwakawuka kano wendowooza nze ku lwange nga nze Mukama nsonyiwe n'abafamire bansonyiwe oba n'abantu bonna bansonyiwe bwe mba mpayiriza nenze ndowooza nti kyekyo nze nga nze afunye ku balwadde abo abamu nga bafudde abalala nga bakyaliwo balamu abasurvivinze ndowoozamu nti kyekyo. President yali yamukwasa mu ki Seeka Muzaata? Kisubi abantu bonna bansaasire kubanga ebintu ebisinga byonna nze soogera ne bwe bankwasaani ne bwe bankwasizaani soogera naye kyasinze okunnuma okuvayo okwogera ku kintu kino nti bankwasa Seeka Muzaata kubanga abadde musajja w'amaanyi abadde musajja ateekwa okusigalawo nga mulamu kati abantu bangi nnyo be bankwasiza era bennina besaagala kwogera wano naye Seeka Muzaata yagenze. Seeka Muzaata president yankubira ndowooza mu February oba January oba February nga waliwo guno ndowooza nti guno sirowooza nti omwaka oguwedde oba November oba ddi naye ndowoozamu nti January oba February omwaka guno naye nja kuddamu kingendabe nankubira nga waliwo ekiwandiiko intelligence yakiwandiika nga waliwo basheeka abamu be baagala okuddamu okutta ne Sheikh Muzaata yali okwo nankubira nangamba njogere n'ab'ebyokwerinda tusindika abantu bagende mu bantu bano boogere nabo wa Sheikh Muzaata n'abalala besijja kwogera bagende boogere nabo ku by'okubawa obukuumi bye baba bakkiriza. Kati nze ne njogera ne General Sabit nankwasa Ddamulira Brigadier Ddamulira ne njogera naye ne mu briefing n'agenda wa Sheikh Muzaata n'avaayo n'ajja okumbriefing n'agamba bagenze naye Sheikh Muzaata yagambye abasirikale tabagaana naye endabirira yaabwe ng'abalina tajja kukola kitajja gisobola nembuli omukulembeze n'abaako ssente ze yaŋŋamba okumuwa buli mwezi era tubadde tuzimuwa abadde tabanja kati naye nze kubanga Sheikh Muzaata nali mumanyi mulaba ku TV avaayo n'ayogera n'amaanyi ng'omulaba leader naye nze Sheikh Muzaata bwe yalinga ayogera nange nga nkubira buli mwezi nga aŋŋambako ebyo ebintu bye nina omuwa omusajja nga muntumulamu nnyo kyotoyinza kukkiriza muntumulamu era nze sinda ku bantu bonna be bankwasiza boogera nange Muzaata abadde wanjawulo nnyo era Muzaata yannumye naye Mukama bagamba Mukama yasazeewo kumutwala kati nembeera naye era Muzaata nze kyesimanyi saasooka kutegeera nti Muzaata nakirabye ejjo mu mawulire saasooka kutegeera yasooka kulwalirako waka naye nze nali oba Soroti kubanga sirowooza nti nali nyingidde Mbaale Soroti ne wabawo omuntu yankubira n'angamba nti Sheikh Muzaata akunoonya nenkuba essimu ye nga teriiko naye oluvannyuma oli ne muddamu ne mugamba nga simufunye nampa ennamba y'omuntu kati Muzaata gye yakozesa nankubira nali sinaba mukubira nankubira namugamba obadde onnoonya nga nawulira bubi nnyo kubanga yali abaka omukka alinga akolola kwegamba nze ku lwange nesuspectingirawo ti ekirwadde kino kiyinza okuva nga nzija ngoberera eyo gye baava ku Kaliisa nange muli mu mutima gwange nenga tekiba ekirwadde kino ng'olwalikwayo ekike byebyo byagenza okuvamu nga Sheikh Muzaata afudde kubanga nali manyi kubanga nali mbadde nga mfolowinga mbuuza kweyo essimu gye bampa baga lwaleero atambuddeko lwaleero atudde alidde ku mmere nendooza nti tajja kuwona bwatyo bwe yagenze. Kitalo nnyo ekyo okutwaliza wamu mu kumusabira ekibuli nalabye Honorable Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti si mumativu n'enfa ya Sheikh Muzaata
era wateekwa okubaawo okunoonyereza. Abamu abantu bano bwe bafa balowooza nti oba gavumenti yebeebase oba ki ekiba kibaddewo, mubanga omulimu ekikusika ekiba kibaddemu bw'owulira enjogera yaabwe. Omanyi nze bannabyabufuzi nabavuddeko kubanga oyo omwana yasuspendinga ebyakalulu n'adduka ajje kwegamba ayogera ebyo ebigambo byayogera ne bamuwa n'akazindaalo n'ayogera ebintu ebifaanagana bwe bityo. Nze ku lwange mu Uganda nze kyensinga okwewuunya abantu bwe batyo bo Katonda tabatwala, bo bateekwa kuba nga babasse busi bwe batyo. Katonda ye yasalawo mu Uganda abantu bwe batyo bateekwa kubatta busi. Abantu abateekwa okufa beebo oba baani bakisubi eyo wansi eyo. Naye ffe nze kati nga nalweso nenfiira wano nga kati bwendi wano mu maaso ga TV nemala neguka nenfeeri bateekwa okuba nga banzise. Kati ye Kyagulanyi yagambye bateekewo si mumativu nempulya nga agamba n'okugamba babawadde obusente musirike. Kakati ye gavumenti ye tejja nagaba mabugo nti bwemuntu bwomuwa amabugo tekiba kitegeeza nti asirike aleme kwogera. N'olaba nga famire agikenenudde nti amabugo gavumenti ge yawaddeyo $2,000,000 tigabaleetera okusirika nti famire ennaku nnyo okugiwa $2,000,000 tikigireetera n'esirika n'etayogera ku butwa obwassa omuntu oba ki. Kati abantu abagoberezi mbeebaza okuba nga bagoberera omuntu ng'oyo ng'agenze ku mufu afudde. Simanyi oba yamanya n'okumanya nti mulwadde, simanyi oba yayitayo ne mu ddwaliro naye ng'azze okwogera ku mufu ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Nze oyo mwana musonyiwa kubanga emyaka gye gyegyo gya kibundoza be bavubuka ate ayagala kujja mu bukulembeze ate ali mu struggle. Kati ndoza struggle ebyo byonna byonna by'oyitamu. Kati Kyagulanyi ndoza bw'anaaba atuyambye ajja kunoonyereza kufa kwa Sheikh Muzaata. Simanyi toba Kyagulanyi abadde amanyi n'okumanya nti Sheikh Muzaata ali mu mikono gyaffe. Simanyi oyo gwagamba gwe gavumenti gwe yasse sikimanyi oba abadde akimanyi nti ali mu mikono gya pulezidenti. Ate nze nsaasira nnyo abantu ababeera ku mikolo ng'egyo abawulira abantu nga ebintu bwe bityo byogerwa naye nga batudde awo naye nga bakimanyi nti baliwo nti gavumenti eno ebalina naye nga nabo baliwo bawuliriza banyenya n'emitwe bati bakkiriza kubanga teriyo muntu yenna abadde simanyi okujjako famire ya Sheikh Muzaata naye simanyi nti babadde bakimanyi nti Pulezidenti Museveni yalina Sheikh Muzaata okumala ebbanga eryo lyonna lyonna ye yateekawo okulaba nti bamukuuma sikimanyi. Naye kakati oyo mwana bw'aba ayogera nga abantu bonna bakkiriza bwe bati ne betulina ne betulabirira ne betuwa sente naye nga bakkiriza bagamba Kyagulanyi mutuufu ayogedde. Kati nze oyo saagala nnyo kugenda mu maaso naye Kyagulanyi njagala kumutegeeza nti bambi sirowooza nti Sheikh Muzaata twamuse. Nze mbadde naye kubanga nawuliddeko ne General Katumba ng'agamba nti Sheikh Muzaata oba yabyogeredde ku mufu nti Sheikh Muzaata yamuyita oba wiiki 3 emabega yamuyita nga alina byamubulya ebikwata ku makaage. Kati simanyi oba General Katumba bwe yagendayo oba yamugamba nti nga toze ne Kyagulanyi oba nange simanyi Kyagulanyi tankubirangako kumbuuza nti lwaki olina Sheikh Muzaata. Nze mmanyi kyembadde nkolagana ne Sheikh Muzaata nze era abantu batera nnyo okundaba nga njogera ebyo ebintu naye kati navuddeyo kukyogerako olw'ebyo ebyabaddewo. Kisubi mbadde nsaba nti bano abantu bonna beesimbyewo abajja mu bukulembeze bakikkirize nti gavumenti bwe bawa eri esobola okukuuma abantu bayo eriyo abantu beekuuma mu kyama. Eriyo lwakuba nti abantu abamu bayinona zino safe houses naye safe houses ezo zandibadde nga kwe kukuuma kati nga Sheikh Muzaata waliwo ebyokumunoonya okumuterekamu nga si musibe lwakuba nti abasecurity abamu baali bazoonoonye naye kyandibadde nti nalweiso bamunoonya katugira tumukuumirako wano
n'olwekyo mbadde ntegeeza omwana wange ono Kyagulanyi mutabani wange nti naye kandowooze nti ajja kunkuuma bw'anaabaze mbukulembeze nti bw'aliwulira nti nalweso bamunoonya ajja kunfunirako wantereka oba ajja kumpa abasirikale akitegeere nti gavumenti ebyo byekola nti ne Kyagulanyi yennyini ayinza okuba ayina abantu baali nabo kati naye nga ffe tubalabirira akitegeere nti mu balida baalina bayogera nabo tuyinza okuba nga ffe tubalina naye nga bakolagana naye era tetubagana kolagana naye kati bw'ogenda kumufuwa mwanno afudde ng'ayina abaana n'abazzukulu n'otandika okulowoozesa abaana abo nti bano ababadde bakuuma omuntu waffe bayinza okuba be baamuse oba nga abaana bakimanyidde ddala nti daddi ffe tubadde tuli naye nga tukimanyi nti gavumenti erina engeri gyemukuumamu gwe nojja noyogera ebintu ebifaanagana bwe bityo n'olwekyo ye Kyagulanyi bw'abaana nga aleeta gavumenti ey'obutafa ku bantu ey'obutafa ku be baagala okutta gwe weebuuze lwaki abantu abamu balina abasirikale ab'ebitiibwa abamu katugambe oba Emmengo nga balina abasirikale kisinziira ku bintu bye tuba tuwulidde kyetusinziirako kati ne Kyagulanyi tumusaba gavumenti ye esobole okukola ebintu bwe bityo. Ku Kyagulanyi yennyini era nzijukira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga y'obutebenkevu mu ggwanga ne kirwadde kya korona era twawulira Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni akudaalidde abo abaafa. Kyagulanyi yavaayo n'avumirira ensonga eyo n'agamba nti teri ssente egula muntu. Simanyi kyoyinza kwogera ku ekyo. Era teriyo ssente egula omuntu nti mwe mutta abantu naye ne Kyagulanyi okudduka nava gye yali najja bw'oba yawa amabuga awo tegazza Sheikh Muzaata teri ssente egula bulamu bwa muntu ekyo kimanyiddwa naye ate Kyagulanyi bw'anaabaze mu bukulembeze ajja kuwa pensoni abafu naye tekitegeeza nti eyo pensoni gy'agenda okugaba ejja kukomyawo abafu tezibazza naye abantu abo baba bafudde be bawa pensoni bayinza okuba nga bafudde nga bataasa bantu era naye abasirikale abafa juzi nga bataasa ebintu by'abantu property z'abantu bajja bawa pensoni naye tekibakomyawo waliwo ne mu kati nga bo bwe bali mu lutalo kati bagamba bali mu struggle waliwo abafiiridde mu kabenje ye struggle Kyagulanyi gavumenti ye bw'eneebezze abajja babalanga bahiro era babawe ne ssente naye tezibazza teriyo ssente zijja okugula obulamu bw'abantu abo bafiiridde mu kabenje ka Kyagulanyi na bano Pulezidenti Museveni bwe yawadde ssente abamu nga bafudde nga tutaasa emmotoka ya Kisubi nga bagenda ojjooca nga mulimu n'abaana be ne wabaawo ne bakuba essasi okutaasa ababadde bajooca then nga bakuba n'abasirikale amayinja essasi ne liyitamu ne likwata omuntu atabadde mu kwekalakaasa tezizza ssente zino tezizza ne bamuwa ssente waliwo abafiira mu mataba ne bagamba Pulezidenti n'agamba buli famire bajja giwa obukadde 10 tezibazza era tewali baali bakomyewo naye akitegere Kyagulanyi nti ne ku mulembe gwa Edward Mutesa waliwo abakompensatingibwanga nga bafudde mu butanwa guno si gwe mulembe ogutandise ne mu nsi ez'ebweru nayo gyebiri kati Kyagulanyi bw'agamba nti ekisente tekomyawo muntu temuzza ne Pulezidenti akimanyi. Lwaki abantu bano abamu balowooza nti gavumenti yetta abantu bano? Bantu ki? Nga Kyagulanyi bw'aba ayogera owulira nti gavumenti yetta abantu. Kirungi nti Kyagulanyi abadde MP ng'atuula mu Paliamenti era Kyagulanyi bwe kyanga agenda mu Paliamenti ekyaddondo gy'akiikira waliyo abaali bafudde olumbe kati sirooza nti bagamba Kyagulanyi abadde twogera ku masasi mu campaigns agabeeramu. Kyagulanyi ali mu gavumenti kubanga babeera mu Paliamenti obeeramu eryo esiga eddamuzi baliyita batyo bali akusatu waliwo erino erya gavumenti executive newabeerawo ebya judiciary ne Parliament amasiga 3 ge gakulembera eggwanga lino. Kyagulanyi ali mu gavumenti era kyova obulyanga nali ngamba n'okugamba nti bano abagenda basengeka amayumba nti General Loiso yazimba ennyumba eri ku kyalo Ntaawo biki tutegedde bwe tunamulumba nga bangamba nti ssente za gavumenti zenkozesa okuzimbawo ne Kyagulanyi wazimbye akozesa ssente za gavumenti
okuzimba byonna byakoze kati ali ku ssente ya gavumenti ku ssente y'omusolo kaakati kino obaze mu palamenti ng'alina ebintu bye naye bukyanga ajja mu palamenti afuna omusaala byakoze bya gavumenti kati ekyo ekigambo ekigamba nti balowooza nti gavumenti yetta abantu bano bantu ki abantu abattiddwa gavumenti yavuddeyo ne yeetonda ne bagamba n'ogamba bajja compensating abantu abafudde mu butanwa ekyo kyo kituufu era sirowooza nti waliwo akyegaana kubanga nange nyinza okukwata emmundu nga ntaasa nze ntera nnyo n'okutaasa mob justice ne baba bakuba mubbi mu kutaasa awo bw'oba teweegendereza oyinza okukosa omuntu ye weewaawo tugamba nti kyandibadde kirungi nnyo okwewala ebikolwa ng'ebyo ng'omuntu olina obusobozi bw'oyimirira n'ogamba nti abagoberezi bange mwenna buli akola effujjo manya nti olikoze ku lulwo omukulembeze ng'oliriidde oyimiridde waggulu w'emmotoka nti buli muntu yenna akola effujjo manya olikoze ku lulwo buli muntu yenna ajja mu lukuŋŋaana lwange nga tolina masiki manya gw'okyereetedde sinze buli muntu yenna ali mu lukuŋŋaana lwange nga tokoze social distance gw'okyereetedde sinze ng'oyimiridde okyogera